obusiraamu tutambulira bugamba kinga omuntu abadde afiiriddwa bbaawe bwe bubanga omuntu abadde afiiriddwa bbaawe ekiriwo na mwezi ena n'ennaku 10 z'ennaku 130 zaggwako naye twewuunyisa seeka baseeka muyigwe okwogera ebigambo ebyobuvunaanyizibwa ng'abawalimu obusiraamu bwe buba buzze n'obuganda ne bujja tusooka kukulembeza busiraamu obuganda buvaako mabega n'olwekyo hajjati Kulthum kye yakola kyekituufu ekyo tukitegeeza ensi yonna era kitegeeza abantu bategeere eddiini yaffe kyewuunyisa ayayogera emabega yagamba nti Kulthum yafa muzaata amutadde ate babukedde enkya n'agamba nti ate Kulthum yafumbiddwa ng'olumbe lwa bbaawe terunnayabwa weegenderezanga nnyo ebigambo bye watandika n'ebisembyayo ng'ebigambo byonna biruŋŋama bulungi n'olwekyo olwaleero tuli mu mbaga ya Kulthum tubasabira ababeere mu bufumbo bwabwe obulungi era batambule kino kitegeeza abafumbiriganiddwa mu embiriri temubaako ekintu kyonna kye mweraliikirira mukulembeze Katonda wammwe mwagalane mulye ssente Akram obasizza omukyala olina okumulabirira okumufaako okumubeererawo kubanga omukyala yenna bulijjo abeera mwana muto kakati gwe Akram olwaleero dokita omukyala afuuse wuwo mulabirire mufeeko mwagale tofa ku byaboogezi manya nti mu nsi muno aboogezi baagala byonoonese n'olwekyo gwekola bintu byobutonooneka ate tebakweraliikiriza bw'otunuulira abantu ku 100 abantu 9 obufumbo tebuteredde abasajja abakulu basula mu ddiiro basula mu ntebe bufumbo bwabatabukako dda gwe naawe nyweza bufumbo bwo yagala mukyalawo mulabirire mufeeko hajjati Kulthum obadde luli nga gwe weetwala olwaleero bukedde kati si gwe ogenda okwetwala oli mu mikono gya dokita oli mu mikono gya inginiya gumiikiriza buli kyabagambye kyolina okugoberera omukyala yenna omulongoofu takola kintu kyonna okuggyako nga atambulidde mabega wa bbaawe ekiweesa omukyala ekitiibwa kubeera mu bufumbo teriiyo mukyala yenna oba minisita oba honorable oba prime minister oba mugagga nga si mufumbo era ogenda okulaba nga atajjudde obujjuvu bw'omukyala kubeera mufumbo nga bwe kiri obujjuvu bw'omwami kubeera nga naawe olina omukyala n'olwekyo tubasaba mubeere nga mutunuulira bufumbo bwammwe temutunuulira bantu temutunuulira by'abantu mugenda kukola byammwe insha allahu taala okusomoozebwa mu bufumbo mwekuli era bigenda kubeerawo bingi nga bwe muzze mubiraba naye buli ekizze muzze mu kibuuka ne boogera kino ne boogera kino ne boogera kino aboogezi weebali Kulthum mukazi mulungi ayaka waliwo abaali bamweyagaliza abo bonna bajja kwogera kubanga mu nsi mwebali naye Kulthum gwolina kusigala ng'otambula na bbaawo Akram mukyala kino kibategeeza hajjati Kulthum essimu yo gikwase bbaawo okuva olwaleero waate essimu yo ogimukwase abeere ng'amanyi ebigirimu tebakulimbanga nti essimu y'omukyalo omwami tagimanya ate nga si tteeka omukyalo okumanya eyabba naye ng'obusiraamu bukkiriza nnyo omukyalo okubeera nti essimu yo 100% bbaawo agimanyi nze kukubiriza simu gikwase bbaawo bwe baba bakubidde mugende nti akubuulire kyagamba kijja kwongera obutebenkevu mu maka gammwe abantu abamu bagamba essimu y'omukyala gyesonyiwe obukyawe bufumbo buba tebuli wamu nze essimu ewange omukyala agikwata n'ey'omukyala nange ngikwata ate oluusi eyange basobola ogyesonyiwa kubanga nze nsobola okubeera n'omukyala asukka mu omu naye gwe kimanye gwe Kulthum toyinaayo musajja mulala okuva olwaleero teriiyo musajja mulala teriiyo musajja mulala omusajja ye abeera n'omukyala omulala 2 3 ate bw'aba awasa gumiikiriza tamala kusaba ekyo njagala mukitegeere abakyala mwenna bwe tuba tugenda okuwasa simala kujja mu maaso nga nti oba njagala kuwasa mukazi wakubiri eryo etteeka teririiyo wabula nsobola okukutegeezaako obutakutegeezaako n'olwekyo kati gwe omaze okubeera nti ejja nayo oba ogyagala kubeera nga ebirowoozo byo byonna baawo omuwa kitiibwa abasajja twagala otuwa ekitiibwa twagala otulabawo twagala otukulisaayo tubaleeko stress gojja okumalako gumiikiriza nga akomyewo stress zonna muwaka cyungwa muwaka bisi musituleko muweeko omutwale mu kinaabira anaabe ate omuzze nga tomutadde wansi ebyo byonna bijja kwongera okunyweza ebimu ku biyamba omukyala obutamuzzaako kukola ebyo omwami byeyeetaaga nga bwe mbagambye kye bayita eddogo
gweyagala bbaawo obulizeeko tofa ku bwogezi abasajja abawarabu be babatambula ne bakyala be batambula babakutte fe wano mu Buganda mukyala abeera eri nawe n'obeera eno tambula ne mukyala wo ng'omukutte nkola ya kisiraamu nkola ya kigunjufu nkola ya magezi nkola ya kubeera nti ono ye mukyalawo naamu abasingadde balowooza muzikiti guli kino kyekitebe ekikulu eky'obusiraamu bwa Uganda era bw'ojja wano oba omazeeyo bw'ojja ku Uganda Muslim Supreme Council ne bakuwoowera wano oba n'okolerawo omukolo gwonna oba n'osaalirawo oba osaalidde ku kitebe ky'obusiraamu bwa Uganda yonna okuva mukadde waffe Idi Amin Dada lwe yatuwa ekitebe kino yagatta waaliwo ebibiina ebyenjawulo ndi eno bonna 71 ne tujja ku kitebe kino era kyekitwala obusiraamu bwa Uganda. Nga tumaliriza program egenda tambula eti nga gwe sheka wewaka program olwayo tubana mu kuwoowa insha Allah taala bwe tumala okuwoowa tujja genda mu kifo agenda okusanyukibwa kubeera abantu okwanyiriza abagenyi baffe bagenda okubeera ate insha Allah taala abantu balye banywe beyagale basanyuke insha Allah taala olunaku lwonna luno olwaleero olw'18 omwezi ogw'12 2022 omuntu ayinza okwebuzaamu lwaki mwasalawo sande ekyo kyali eri bagole ekyo abagole basalawo ndozo lwa sande nga bebayagala insha Allah taala kyali eri bagole baddembe okubeerawo omukolo gwono osobola n'okukola n'olwokuna olwokutaano olw'omukaaga lwonna lwoba osazeewo naye abantu abasinga batwala ennaku 2 bakozesa nnyo olunaku olw'omukaaga n'olw'essande basalawo bakozesa mu olw'essande omugole luli bamuwa mmotoka leero tusuubire ki wagoli oli waawaka nange mulimu ebyamba bye simanyi naye katulinde insha Allah taala kubanga bamuwa mmotoka era ge gaali amahari ago tugayita mahari okuwowa ge amahari agamuweebwa insha Allah taala Sheikh ebiri byetwawulira ebyomusika omusika omulala abantu basinga bali walowooza anwalu yagenda osika ebyomusika mwabiwulira bwe nali njogera olwasooka nabagamba nti tutaddeko omwana ono nga tufunye obujulizi mu bantu 3 abafamire batubuulira ya Sheikh Muzaata omukyala tetumuleka bweru era yatubuulira n'abeera nga atubulidde ensonga n'okubeera nti naffe twalaba emikwano gya Sheikh gye batunnyonnyola ku mwana Akram. Omwana Akram lwaki twamuteekako nabinnyonnyola reka nyongera obitangaaza Sheikh yawangala nnyo n'omwana w'oyo ate yali mukwano gwe era ndowooza muli yalinga asula naye yagambanga lunye nti omwana wange ono insha Allah taala njagala yabansikira kubanga abaana bali tebamuli nnyo kumpi wabaawo omukwano okusika tekitegeeza kubeera obusika twakinnyonnyola abeera chairman tasikira bintu era ebintu babigabana kyenkani wabula kukubiriza naye ate ono yasikira ddiini ya Sheikh twayagala mu nnyumba tulekewo Sheikh asigale ng'atambula era nze bwe twali tukola mwalaba twamusiba kitambaala tumukwasa Qur'an abeere ng'akola emirimu gya Sheikh era wenjogerera Qur'an kati tugimusomesa bubi nnyo naye nayogera ekigambo naye nga nti ffe tukoze eddiini wanaabaawo ab'obuwangwa ebyo byabwe era baabikoze baasamidde baasibye embugu baakutta amafumu okwo kusamira omwo mu ddiini ffe tetubikola si buwangwa obuwangwa nti mulimu obuwangwa obw'okusamira si buli buwangwa nti tubukola obuwangwa bwe bujja nga bukonagana n'eddiini tubuleka ennono bwe zijja nga zikonagana n'eddiini tuzireka mu busiraamu ebyo bye byakoleddwa bye baakoze byabwe era si busiraamu naye nze kinnuma nnyo bamasheekhe okuvayo ne bawaana ebintu ebaga nti omukolo omukulu tugumaze kyannuma ogukola mu maka ga Sheikh Muzaata ga taata wa Nuhu Muzaata badde ajja Adamu yali musajja munnaddiini yali muwalimu ayamusikira yali Hamza yali Muzaata tebaamukola ebyo yamuteekako obuteesi bamuwa ekitambaala yamugaa nti genda obeere ng'okola emirimu gy'obusiraamu era abadde Muzaata avumirira lunye ebintu ebifaanagana bwe biti ebyokusamira emabegakaawo waliwo Haji ayafa omugeye ne bamuteeka mu mbugo simanya 15 ye yavaayo n'abyogerera bubi nnyo nagamba naye obusiraamu twawule wakati wa Buganda twawule wakati w'Obuganda n'eddiini tukulembeze nga ddiini kubanga yali waddaawa ekibuli omulimu yagukola saba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire ku kigambo ky'eddiini Sheikh yavangayo bukolokolo naffe kye tuba twakozesa omwana oyo okubeera nti tumuza mu bigere ebyo numwa nnyo abaakola ekikolwa ekyo
nga bakikola omwana wa sheekhe abakikola omwana wa sheekhe bakola bubi omwana wa sheekhe baali badde bamuteekako kale nga chairman naye nga era bayise mu busiraamu naye ebikola bye bakola si bya busiraamu anti baganda abaganda osigala oli tusooka tukolembeza busiraamu ne tuzzako obuganda era bwe tuba tweyita amannya ffe tusooka linnya lya kisiraamu Abdurrahman Sserunjoki mu nkola ey'obusiraamu tukulembeza busiraamu era singa eswala etuuka ebirala byonna tubiyimiriza kino batolwana na Buganda obuganda tusobola obulwanyisa ebbanga limala nga bulumba obusiraamu era kyova olaba nti obusiraamu bukulemberwa bamanyi tebukulembera nti ono mulangira oba ono bwati obusiraamu bwa Uganda bw'ensi yonna bukulemberwa bamanyi ababusoma obusiraamu ne basobola okulungamya obusiraamu mbebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannayuganda olunaku lwayo lwa kusanyuka lunaku lwa ssanyu lunaku lwa kweyagala lunaku lwa mbaga biidhinihi azza wa jalla